Kasubire muli bulungi mumwenna abali ku LN 256 olunaku olwaleero njagala tutunuulire engeri gy'ofumbamu amata ng'amata ago tugenda gassaako ebirungo. Kuba ebiseera ebisinga amata gabasumbuwa nnyo gassaako ebirungo kugeza ng'entangawuuzi ezo zibalema okuteeka ku mata. Buli we mussaako entangawuuzi nga gafa. Kati olunaku olwaleero njagala mbalage engeri gy'oteekamu ebirungo mu mata ago, ebirungo ne bigendamu bulungi nnyo, amata ne gabeera mawoomu. Okusookera ddala teeka amazzi mu ssefuliya mw'ogenda okufumbira amata ago, teekamu amazzi nga matinitini ogateeke ku kyoto gajje bulungi nnyo gatokote. Teeka amazzi ku muliro gateeke mu ssefuliya omwo mw'ogenda okufumbira amata ago g'olaba. Njagala nkulaga amata ago engeri gy'ogassaako ebirungo ebyo bisaanidde okgendako okugeza tugenda kussaamu omudalasini, tusseemu cloves, tusseemu entangawuuzi wamu tusseemu amajaani nga w'obiraba. Entangawuuzi, cloves, tusseemu omudalasini, tuteekemu n'amajaani. Njagala weetegereze bulungi nnyo nga tukola ekintu ekyo. Nga bwe mbagambye nti amata mwagala nnyo gassaako ebirungo naye bibalema. Buli w'obissaako ng'amata gakola ki? Ng'amata gafa. Olw'ensonga nti mubeera mubitaddeko bubi. Kati n'olwekyo njagala nkulage engeri gy'oteeka ebirungo ebyo ku mata ago ne bigendako bulungi nnyo era amata ne gatafa ne gasigala nga malamu. Sooka oteeke amazzi ku kyoto, amazzi gatokote bulungi nnyo nga bw'ogalaba. Teekamu otuuzi tutono kwegamba gw'olina okuteeka mu mata g'oba oteekako gatokote bulungi nnyo. Kati bwe gamala okutokota kwata ebirungo bino otandike obiteekako. Ogwo gwe bayita omudalasini tugutaddeko, nafunye gwa buti. Bw'omala teekako ze bayita cloves, oziraba nazo ziteekemu cloves bulungi nnyo. Okitegedde mu mazzi ago agatokota nga bw'olaba bw'otyo bw'olina okukikola. Bw'omala teekamu n'entangawuuzi. Okiraba ndowooza gwe weetegereze kyenkola nawe ky'olina okukola. Teekako amazzi gatokote bulungi nnyo, oteekemu ebirungo ebyo bulungi nga bw'obiraba. Omala okuteekamu entangawuuzi, teekeramu ddala n'ago ge bayita amajaani nawo gateekemu. Okitegedde bulungi nnyo kwegamba bitokotere wamu mu mazzi nga tonnaba kussaamu mata. Kati omala obissaamu bikkako byangu okutokota. Bimala okutokota bulungi nga bw'obirabye, njagala oleete amata ago. Njagala oleete amata okole ki? Ogayiwemu bulungi nga bw'ogenda okulaba. Tuli ku channel yaffe eyitibwa LN 256, ye YouTube channel yaffe, mugyegatteko. Kati womala olaba nga bitokose bulungi nnyo ebyo ebirungo byaffe, leeta amata ogayiwemu. Yiwamu amata bulungi nnyo mu birungo ebyo nga bw'obiraba, bibyo bitokota bulungi nnyo. Kati yiwamu amata ago nga bw'olaba wenkikoze, ogaleke gatokote. Gagenda kujja bulungi, tegagenda kufa. Olina kukikola bw'otyo. Sooka ofumbe ebirungo byokka mu mazzi bitokote. Ebyo bayita ebirungo ebigenda mu mata. Ndowooza ogalaba ge batandise okubimba. Awo kiba kiwedde. Kase gatandika okubimba gaba gakkiriza. Okitegedde? Kati n'olwekyo nkusaba weetegereze bulungi nnyo nga bwe nkoze mu kusooka naye bw'obeera okola. Amata olina ogaleka ne gabimba emirundi egisukka mu 2. Afazaali kale gabimbe emirundi 3. Gabimbe nga bwe gaddayo wansi, gabimbe nga bwe gaddayo wansi, emirundi nga 3 gajja kuba gayidde bulungi nnyo. Ebintu ebyo kirungi bifumbe bijje bulungi. Ekyo ky'olina okumanya. Kati ng'amata ago mulina okugaggiisa bulungi nnyo kwegamba gabeere nga gayidde bulungi, kijja kuba kirungi. Kati w'omala funa akasengejja bulungi nnyo ngera bw'olaba. Kateeke ku kikopo ky'ogenda okunyweramo oba ky'ogenda okuweeramu abantu bo, okasengejje bulungi nnyo. Gasengejje bulungi. Bw'omala oteekemu kasukaali akasaanidde akatinitini owa abantu bo banywe. Okitegedde bulungi nnyo. Caayi oyo w'amata singa omussaako ebirungo bw'otyo nga bw'olaba, obeera ogenda kunywa ka caayi akawoomu, caayi awooma. Amata ago malungi nnyo gassaako ebirungo, obeera ogenda gawoomerwa. Ekyo nkikubuulira. Teekako entangawuuzi, teekamu cloves, teekamu omudalasini, oteekemu wamu n'amajaani agasaanidde okgendamu nga bw'omulaba caayi nga bw'afaanana era n'obuwoomi era bw'atyo bw'ali. Okitegedde bulungi nnyo kwegamba kye mbasaba mu abakyala, mufumbire abaami bammwe ka caayi akabeera kawooma. Ebintu bino mbiragamu mu kusinga ab'ewaka. Abakozi, omukyala afumbira omwami ka caayi, ebintu bino byammwe mwe abafumbira abantu bammwe ewaka.
njagala muyige engeri gye mulina okufumba mu caayi kati ng'oyo ow'amata bw'otyo bw'obeera omufumba agenda bawoomera bulungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe LN256 mubeere bulungi mweraba.